ko tumegatta abantu ba social media platform tusobola kuwangula mukazi tubakulimba tekiriyo tusobola kuwangula mukazi ne ne sente zenkana kinze twali kyesirina naye tusobola kuwangula lutalo wa social media nga mukazi we yazikutunuzaamu oba omuntu yenna nawe obanga oliyo oyagala kulwanyisa mukazi wo nga ayagala genda mu media tusobola kuwangula mukazi kuba basula naye mu buliri asolokera ku makya n'agamba abantu mukyali kwebyo naye oyo gwe mulaba alya n'abafu tunagenda kiwakanya lwansonga oli mukazi wo kati bano nga bamabi gadgets nga banakugamba nti nze ndi mufumbo nalisebiragana ndi mufumbo manyi tekitegeeza okubanga omuntu bamwogerako ekintu ekyo ne bwekityo so Katonda nze yanyambye naye mostly ekisinza okunyamba kusirika era buli muntu anyamba naye gwelaleetera atasaayo ye so tekisinza okumpanguza nti nsirisa mu bintu bino tolinawo ndaba siina wendi ndoza abamukabasitanti kuba nsambye nayambesitezoli nakiyeta nekimpaawo ennyo ekyo tosobola kuwangula lutalo lwa mukazi ku social media taliyo oli abamuntu kyonna kyayogera bakikkiriza kati wokoma okwerega naye gwaswala gwa kati obaleka era ebyo sibirimu Sambia Furniture Workshop weri egenda beerawo teri agenda kunzijawo mbusinabagala tebiriyo ngenda kubeerawo mpaka atatwagala yajo tuviira ffe tujja sibala World TV 100% entertainment. Abantu zisimanyi dokada ne bakimenyeza. Ne bagamba nze manga ne mandata bakimenyeza. Zemani kunsambira tunda Furniture mulungi. Obonye bamwita Sambia Furniture Workshop akole bajje ali nsambyawo awatulira ebintu bye era tumuwagira. N'abatamula kumuwagira mugende mukole ki? Sekuja Ivan, CEO, Sambia Furniture Workshop, since 2014. Omutembeeyi w'ebibajje. Omwana ngambye mbwa do you say waliwo kye batategedde abagambye okuva 2014 gy'emyaka emeka 12 2014 kakati kitegeeza byakolakola ki deni tujja kwogera okwetegereza ebigambo ebyo mu mpolampola agambye 2010 emeka okay tugende mu maaso bagambye Sekuja Ivan, Sambia Furniture Workshop, Grown Japan Katwe yategese maaso eno ey'okusabako nampita nga sirina lwaki sijja n'atuyita ffenna tujje wano. Waliwo ekintu kye babadde boogerako nti omuntu atakola bizinesi yemu naawe obuvumu obumuwala n'obujjawa. Mukitegedde ekintu ekyo. So Saalongo webale nnyo okumakinga sure nti otugatta era nze nkyasinza okubeera ne ttiimu y'abakozi abazannyi b'akatemba owa bizinesi wano e Kampala. Grown Japan naddako, Mamigi naddako. So waliwo collaboration gye njagala oteeka mu bano era mujja tulaba nga tukozeyo video ffenna Silvia okubengala mugenda kiwulira tugenda tandika okukola content waffe nga twegattanga ba business influencers ab'enjawulo abakola business ez'enjawulo. Sibye mwagala? Sibye mwagala? Nkimanyi mwagala njogere ku nsonga eziriwo omugambo katono nnyo kino ngenda kibagamba naye nga ne mu Bayibuli mu ekiri buli omu afumiitirizeemu waali awo mu nsi wabeera n'omukozi omukazi oba mukwano gwo ng'oludde naye ebbanga dde n'atuuka ewantu n'atandika okwogerako nga byakwogerako byonna bibi byokka temuli kirungi n'ekimu. Weegenderezanga nnyo okusala omusango ogwo nga tonnawulira sayidi ndala agenda kukozesa ensobi. Nkiddemu oba mukitegedde nkiveeko abaddire mugumu kale wabeeraga mu bulamu bw'omuntu ebbanga eddene n'atuuka okukwogerako eri omuntu yenna naabo baba bagamba ebigambo gendereze singa omuntu oyo baba bamwogerako bibi byokka nga temuli kirungi tosala musango. It's either mugambe kale ensonga zo nzitegedde naye ngenda kunoonyako kuoli njogere naye tulabe
wakugamba tomunoonya dduka bidduka embi ya kisiru waliwo obuzibu obuliwo besaleeta amaanyi bawadde kagero okwefumitiza ogambye ne mu bayibuli bulimu ekiri so nze ngenda kwogera nesigamye ku bayibuli agambye ti bw'obeeranga n'omuntu ebbanga ddala ne wavaayo omuntu najja nga akubuulya bibyokka ku muntu oyo mugakangende ne sayidi erimanya ebyokola ki bwakugaana muleke alina kyaba akweka tuli ku bayibuli si bwe kiri so kyekyo kyembadde njagala okubagamba mwena abali wano so ebintu ebigenda mu maaso mubireke biyite ate nze temuli mpulira nga mbyogerako temuli byogerako obanga waliwo gwenjogerera ekibi yenna sigadde nze omutembeeyi w'oku TikTok ate ndafani kyali bw'oba oyagala ebibajja ebirungi entebe bw'oba oyagala entebe ennungi ogenda wansambya si bwe kiri tulekera osalira abantu emisango ate kyabulabe nnyo nga bwagambye nti omuntu gwomaze naye ebbanga toyinza kuba nti mu bbanga eri lyonna akoze ebibi byokka tekisoboka nze nina ekibuuzo kimu kye neebuuza nga mbintu ebyo lwakuba sajja kukyogerako ku mpewo lwaki kati mwenna mugende waka mwebuuze lwaki kati emabegako emyezi 5 kyekyaliwo ekiriwo kati lwaki kati so waliwo foosi eriwo naye mukama jjajje kuyisaamu pasita wotabadde tubadde tweyanjudde dda naye kana akaseera omwami ku Japan agambye kako kuyitiramu ki kyetuli biki byetukola nansonga lwaki tuli wano naawe pasita ffenna abali wano tukola omulimu gwegumu nti tulangira byetutunda oba byetukola ku mikutu migatta abantu kakati nga Grown Japan wagambye nti tukolerere nnyo okwegatta tugenda kufunamu nnyo okusinga enjawukana ye kampeyini gyakoze namakinga sure nti ntula wano wali Sylvia Autoparts wano Mami Gadgets wano ono so ekintu ekyo nsuubira nti tunakitwalira ddala mu maaso tugenda kuba bantu b'amaanyi era banjawulo bino byonna ebisigadde intaneti yaffe pasita si bituufu byagala kutusuula babeewera baagala kutulaba nga tufudde bakufaayo kuvaawo oli akukyukira n'akuwayiriza ekintu naawe n'otula n'ogamba oba ndimu omulala nga tuli babiri naawe wenyini newe so ebintu ebyo si bituufu naye ffe nga abakola bizinensi tulina ensonga lwaki tetubiyingiramu nnyo kuba tumanyi entalo zetulwana negyeziva kyova olaba nti fanga tuli mu bizinesi ojja tusonga tugamba nedda waliwo obuzibu tujja tulaba nga tulinga bannaffe bali abalala so omwami Grown Japan zize nga mbeera nnyo ebakyaliibe naye waliwo ekintu ekyanshokinga ennyo kyenali simusuubiramu kyakyama naye nze newala nnyo okwogerayogera nebiki naye omutima gwange sometimes gusalawo omuntu olwo neeyisaaye Grown Japan yasangako mukyala wange ku nnyonyi one day one time naye alina ebintu byamugamba najja n'abiŋŋamba era netubigezesa ate era nebikola kakati Grown Japan tekakoma ogwo yanfunirako omuntu ng'alina za apartment nezi offices ng'ayagala furniture sirina nnamba ye soogera naye naye nagenda owuliranga ddoboozi lye nampa n'olukalala lw'ebintu bye bwagala n'abantu abagala furniture era nangamba nze badde singa omulala atunda furniture okujjako gwemanyi yogera noono nezijanga ngatta ebintu bingi ekirala Grown Japan yo yataasako obulamu bwange nze sitera nnyo okubeera muntu wa palapase propaganda kuba mu ntalo okola ki kuba tulowooza ebintu bingi nga mutima tulwaninga bizinesi ez'enjawulo nze ndi muto nzikiriza nti ndi muto naye obwongo obukulu bwebalabalamu ebintu byenakakola nalwaki nze mbirimu sisobola kutegeera kyekimu na muntu ensi ekyuse tetukyalireetenga ntegerera abantu because of emyaka gyabwe
mubalabye omuntu tomuliyeetengera ku biki byakola. Okay, so omulimu gwe wampeereza gwankolera n'amagezi gwe wawabula mukyala wange baakaddenyo byadda naye era byamukolera. Kakati pasito ono engeri gyamumwita Wanyuka Likyolamu agendako mu kyaki ye nga tebampise nga naye tutegedde nti era yeewuunya nnyo okubanga abaddeko ku kyaki ye, wabula nze saakitwalanga kintu kikulu naye ate yakitwalanga ekintu ekikulu. Mba ndi awo nga nsindikidde message nti sebo webale kujja ku kyaki n'osaba wamu naffe, Katonda akusaasira akuyambe, be blessed, n'akomaawo. Nemugamba kale pasita tewali buzibu naye olw'enjiri eno gy'otubuulira ensonga lwaki naze ku kyaki yo. Engamba ekitegeeza mu nsi mulimu abantu nga bamaanyi naye nga tebegulumiza nga bali nnomi. At the same time nemulaba ne kulawuni Japan. Engamba nakati wano waliwo ekitagatta omuntu. Nze njagala nnyo abantu abansingako kimu, neebuuza nnyo nga sinakola nsobi kyakubiri n'ekirala siwala nanyo omuntu gwensinga oba ojjaloga wakati omuntu gwesinga buli kimu amaanyi omusaako gaaki. Oli ogenda loga mutima gwa fitina, oli oba musinga ne wakwogera kina kimulekeyo kati bagenda kusagawererejja n'omuntu gwagenda okwemuka ogenda fuuka fala. Omuntu gwosinga buli kimu tomuwalana guba mutima gwa bulogo muleke. Nalidaawo ku WhatsApp pasito nerayo omu nansindikira message nagamba entebe eno gyewalanze nga nnungi nandijyagadde. Obudde bwambula naye pasito ono namugamba jangu ku dduuka pasita entebe gyewandaga gye wali oyagala okungulako yadde obudde bwatubula obukwatagana nakuyita nga njagala kuwa surprise gikuwebuuli nansindika message ku WhatsApp n'entebe nagindaga. So ati nkyayamira wano kuba pasitoli yatugambye olwedde wegendereze nnyo gwogera bintu pasita bw'ova wano ogenda ku Nsambya Furniture Workshop ogyeyo entebe gyoyagala. N'ekirala nze nkola bintu bya munju, wali pasita waffe Rain Japan atukase nnyo okuba nga tubeera wamu naawe ne baddero naye wenyini enjiriyo neetukako okubeera nga tubeera wamu naawe. Obanga olinayo ekintu ekirala kyoyagala ekya furniture badde nsaba nakyo kigatteko mpolampola. Tetwagala te pasita waffe otulira wano ate webake bubi otule bubi. Ekigambo kyotuwa ekya Katonda kitumala noba tutuwaddeemu sente. Batubadde n'abasumba ebiseera bisinga nga nsaga okundaba ku kyaki y'omusumba omulokole naye walamu nepubanga naba tuli balansinga anga twafunayo nekulikyula mu pasita waffe. So nsanyukira nnyo ebintu bino ebibeerawo era pasita nange ngendako katamukulo Japan katokuba simenti tangaki bw'okujja ku Nsambya Furniture Workshop nenkutuuzaawo n'otubuulira ekigambo kya Mukama n'otusabira nange ngenda kikola. Nsambya Furniture Workshop wagazi bizimbe biringa nga 4 tutuule munda omwo ffenna ndowooza n'abantu banaalaba abantu webalaba bakulo Japan nga ebatudde wa Nsambya ebatudde wa Mami Gadget ebatudde wa Sylvia Autoparts ndowooza tuli mugattako so sikutoolako ensonga lwaki tuli wano olwaleero. Nsigadde nze omutembeeyi wa kutiktok ow'ebiwajje tiimu mwe muzeekoledde Nsambya kati yakire abantu bange bamanye enjawukana ze balimu nange ninsanga awo enda owulira ono tiimu yakundono sirina tiimu kuba ekintu nze nkirimu. N'ekirala mu nsi tewaliwo kintu kikyasinze kambabulira akantu kamu oba badde tokamanyi ng'oli wano kamanye kano mukalikodinga yazina eno oba mikutu migatta abantu oba social media platform tosobola kuwangula mukazi tebakulimba tekiriyo. Tosobola kuwangula mukazi neoba ne sente zenkanakinze tewali kyesirina naye tosobola kuwangula lutalo lwa social media nga mukazi we yazikutunuzaamu oba omuntu yenna. Nawe obanga oli nga oyagala kulwanyisa mukazi we nga ayagala genda mu media tosobola kuwangula mukazi kuba abasula naye mu buliri asobolokera ku makya n'agamba abantu mukyaliko ebyo naye oyo gwe mulaba alya n'abafu tolagenda kiwakanya lwa nsonga oli mukazi wo. Kati bano nga Mami Gadget nga banakugamba nti nze ndi mufumbo nalise biragana ndi mufumbo manyi tekitegeeza kubanga omuntu bamwogerako ekintu ekyo ne bwe kityo. So Katonda nze yanyambye
naye mostly ekisinza okunyamba kusirika era buli muntu anyamba naye gwolaleetera atasaayo ye so tekisinza okumpanguza nti nsirisa mu bintu bino tolinawo ndaba siina wendi ndoba abambagabasitanti kubasambye nayangesitezikuli nakiyeta nekimpawo ennyo ekyo tosobola kuwangula lutalo lwa mukazi ku social media taliyo oli aba muntu kyonna kyayogera bakikkiriza kati wokoma okwerega naye gwaswala gwa kati obaleka era ebyo sibiriimu Sambia furniture workshop weri egenda beerawo teri agenda kunzijawo musinambagera tebiriyo ngenda kubeerawo mpaka atatwagala yajo tuviira ffe tujja sibaa lwaki mamigajje zitadda waggulu awo sigadde ez'omutumba eyo olwebigajje Sambia furniture workshop nonjapani webale nnyo pasitolo omukyala webale nnyo nange nja kuteeka mpita ambulira ekyetagisa mamigajje tiwebale nnyo Sylvia Autoparts n'abantu abalala kino kyekisinga so sibiri twagala nnyo mubale kutuwagira